Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde zize nammwe abaami wamu n'abakyala njagadde twogere ku nsonga y'okukwata engeri gy'olina okukwatamu omukyala gw'omwami. Twogere ku nsonga eyo engeri gy'olina okukwatamu omukyala naddala nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu mu kisenge. Gwe wenna omwami kyenkusaba omukyala yeetaaga nga mwenna mweteeseteese bulungi kwega nti yeetaaga kupapirwako, tolina kumupapira. Omukyala sooka omuteeketeeke bulungi nawe weeteeketeeke bulungi nga mugenda kutandika ensonga ezo ez'ekikulu. Omukyala oyo olina okusooka n'omulaga kye bayita omukwano naye nga gwa kungulu kuno. Omukyala oyo olina omuwa obudde nga buwerera ddala nga tonnayingira munda. Muwere ddala obudde kungulu okwo, muwe obudde nga tonnayingira munda. Kati bw'oyingira munda, mwe abasajja bwe muyingira munda, obuzibu obuliwo mubeera ng'abali mu kusekula ebinyeebwa, musimoggola busimoggozi. Ekyo nno si kirungi. Abasajja abasinga awo wabasumbuwa nnyo emirundi gyonna. Omukyala bw'omuyingira munda, fuba okulaba nga tomukozesa maanyi. Bw'oba oyingidde tokozesa maanyi, tokola kumukumu. Ekyo nno kya bulabe okubeera nga bw'oyingira omukyala n'otandika okukozesa amaanyi ate ng'okola kumukumu kwegamba oba mukitegeera kumukumu. Ekyo tekiba kirungi. Ebyo by'okubeera ng'asimoggola lumonde oba ng'asekula ebinyeebwa si kirungi n'omulundi n'ogumu. Gwe wenna omwami bw'oyingira omukyala fuba okulaba nga toyingira eri munda. Tandika ne wano ku mpolampola okumpye, mpolampola nga tofumita nnyo eri munda, fumita kuno wano kumpimpi mpolampola. Kati omukyala yajja kuba atandise okuwulira, lwe wanaagenda akuwulira ng'omusensera omubiri gwonna, yajja kufuba okulaba nga yeeseetula, nga yeesembeza, ng'akunyigiriza osobole omuyingira wenna. Naye nga mu kusooka kyenkusaba ggwe wenna omwami, omukyala oyo bw'oba omuyingira tomuyingira wenna. Tandika n'akatundu ng'okateekayo mpolampola. Si bya sipiidi. Ebyo bya sipiidi tebiina makulu. Ebyo bya sipiidi otuuka n'ekiseera omukyala n'obanga omukoone watali watuufu, n'otuuka ekiseera nga omukyala oyo agenda kukala, kwegamba atuuke ekiseera abire nga tanyumirwa ky'omukola. Obuzibu obubaawo omukyala asobola okwogera bw'atyo n'agamba mpulira onzita, nga kyategeeza nti awulira obulumi wansi olw'ensonga enkola gy'omukolamu nga si nnungi, ng'osimoggola busimoggozi, sipiidi y'amaanyi, kwegamba nga tofaayo kumanya nti naye eno gye nnyingira kituufu wali ku mazzi, gye nnyingira wali watya. Okitegeera kuba gwe omwami kikkakatako omukyala oyo okumukola by'olina omumukola asobole okufuna amazzi wansi. Naddala amazzi ago aganyumisa ekintu, kuba ebiseera ebisinga bw'onaayingira omuyingire buli kaseera n'obanga tofaayo kumanya nti kiri kitya, n'obeera ng'ofumita bufumisi mu sipiidi ey'amaanyi, omukyala oyo ojja muleetera okukala. Ekyo nkikubuulira. Naye singa onaabeera ng'omubbirira bubbirizi mpolampola, omukyala oyo agenda kunyumirwa, agenda kufuna mu bulamu bwa ekintu kyatafunanga, kwegamba alina kyajja okuwulira muli, ate buli waayongera okufuna okwagala okwo okw'amaanyi n'amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga mutandika abakyala abo n'otuuka ekiseera nga by'omukola tebikyamunyumira, nga ajja siggwe weesimoggola bwesimoggozi nga kyoliko ye nga tebikyamunyumira, n'olwekyo abeera ajja kukala. Fuba okulaba ng'omukyala oyo oba omuyingidde, kwegamba mukole mu nkola entuufu ey'empolampola eyo esikiriza omutima gwe n'omubiri gwe okunyumirwa ekyo ky'oli mu kumukola. Kijja kuba kirungi nnyo. Era ebiseera ebisinga abakyala abo balina ebigambo bye boogera, ng'ebigambo ebyo si birungi, ng'abeera alumizibwa naye nga talina kyakkola. Ekyokugamba asobola okugamba nti mpulira onzita, oba lekeraawo, oba n'akusindika nga mwakatandika. Ebiseera ebisinga muli abeera alumizibwa, naye ebiseera ebisinga ggwe oba tumufaako, asobola okugamba mpulira bwenti ne bwenti, oba lekeraawo, gwe n'osigala ng'ogenda bugenzi mu maaso. Kati omukyala ono
kimuleetera obutanyumirwa ky'oli mu kumukola, kimuleetera okukala, yenna n'akala amazzi ne gabulira ddala olw'ensonga nti omukyala oyo we mutuuka ku nsonga ezo ez'omu kisenge, omukyala oyo olina ofuba okulaba ng'omulaga ebyo ebinyuma ebigenda omunyumira, olina omulaga ebyo ebigenda omunyumira akadde ako nga muli mu kikolwa, olina ofuba okulaba ng'omulaga ebyo ebirungi ebinyuma eby'enjawulo ebitali bya bulijjo. Kirungi nnyo omukyala wo obeere ng'omukyusizakyusiza buli kaseera, naddala mu abafumbo. Omukyala tomulaga kintu kimu buli kaseera n'omulaga kimu, kumwebakako bwebasi. Olina ofuba okulaba ng'okyusaamu ku bintu eby'enjawulo. Ekyo nkikubulira ggwe omwami, mukyala wo ajja kufuna bulungi nnyo obwagazi. Ekyo ky'omukyala okugamba nti sirina amazzi, omukyala n'akala n'otuuka n'okuwandulayo amalusu, gw'omwami n'otuuka okuwandulayo amalusu, ekyo nno kiba kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Ekyo nkikubuulira. Mukyala wo olaba ng'akaze, sooka weebuuza omukyala ono lwaki akaze bw'ati bulijjo nga si waabeera. Kwegamba ekizibu ekyo mukisalire wamu amagezi, okitegeera, omanye nti naye omukyala ono omukwano gwe namulaga mu kusooka gwe mulaga kati, okitegeera. Kwegamba weebuuze enkwata gye namukwatangamu nga tuli mu kikolwa gye mukwatamu, biki bye nakolanga mu kusooka, lwaki mu kusooka yabeeranga bulungi. Kati ebizibu ebyo ebisinga ebisumbuwa abakyala nti sirina amazzi, mbeera mukala obudde bwonna, ebiseera ebisinga gw'omwami bikkakatako okubimanya era okubitegeera, okusalira wamu amagezi ne mutereeza ensonga, wabula si kusirika busirisi n'obanja bubanja mukyala amazzi n'omugamba biri n'omugamba bino. Kati n'olwekyo gwe wenna omwami kyenkusaba weegendereze nnyo, beera mukkakkamu. Omukyala oyo abeera wuwo, tomupapira. Naye kyabulabe nnyo okubeera ng'omwami mumaze ennaku 2 tonyega mukazi, temwogera, mwenna mwenyiiza, mumaze ennaku 2 nga temwogera, omukyala wamunyiiza ate n'ovaawo n'oyagala omusaba akaboozi ekiro. Omukyala oyo abeera tagenda kubeera na bwagazi n'omulundi n'ogumu, abeera tajja kuba nabwo ku lw'ensonga aba n'obusungu bwe ku mutima, wamunyiizizza kati aba tagala na kumukwatako. N'olwekyo abakyala bangi abali mu mbeera ey'okubeera nga tebalina bwagazi, tebalina mazzi, naye ng'obuzibu buva ku gwe omwami, engeri gy'okwatamu mukyala wo, engeri gy'omukolamu mukadde ako, ebyo nno mulina obyetegereza mu abaami nga muli ne bakyala bammwe. Nkugambye nti omukyala oyo oba otandise omukolo ogwo gw'ekiro ng'otaddeyo munda, tokikozesa force, aye tokikola na sipiidi y'amaanyi. Olina kikola mpola. Kwegamba omukyala naye abeere ng'akiwulira ky'omukola nga kimunyumira. Bwe kityo bwe kiri, bw'onaakikola bw'otyo gw'omwami, omukyala oyo agenda kubeera bulungi nnyo, agenda kuba n'obwagazi bulungi. Just omukyala muwe time, mukadde ako muwe time. Ebiseera ebisinga mubimale nga muli kungulu kuno. Ebiseera ebisinga bimale ng'oli kungulu ng'omunoonyeza kungulu okwo. Munda eyo tewali ky'ogenda kuggyayo. Munda kikolebwa mu tayimu esemberayo ddala, naye nga mwenna mumaze okujja bulungi nnyo. Gwe wenna omwami anaalaga mukyala we enkwata entuufu, kwegamba enkola entuufu mu nsonga ezo ez'ekikulu, mukyala we agenda kutuuka bulungi ku ntikko, mukyala we agenda kwegamba tukozese ekyo agenda kutuuka bulungi ku ntikko bulungi, olw'ensonga nti ojja kuba omulaze ekyo ekisinga okubeera ekirungi. Omukyala okutuuka ku ntikko ayina kufuna ekyo ekirungi, ekinyuma, ekiwooma, kwegamba okuwulira obulungi kwonna. Buli wanaawulira obulungi mu mubiri gwe kigenda muleetera okutuuka ku ntikko bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, abakyala mubalaga omukwano omutuufu ogutali gwa kupapa. Ebyokupapa ebyo abakyala bibamalako obwagazi, n'atokesera n'abanga takyalina bwagazi eri gy'oli. Okitegedde bulungi nnyo ndowooza omwami, abakyala bammwe mubaagale, mubalage okwagala kwennyini. Ekyo nkibabuulira nga bwe nkugambye nti gwe kirowoozeemu omukyala oyo wali wakamufuna yalina obwagazi buyitirivu nnyo eri gy'oli, era nga tasobola kuwulwa bwagazi olw'ensonga yali akuwulira ku mutima nga by'omukola bimunyumira. Naye kati buli we mugenda mubeerawo
omwami osuula ennanga kwegamba n'obanga byewamulaga nga tokyabimulaga wamukwatangako n'omulerako tokyamulera wamuwaanangako olw'olumu tokyamuwaana wamukubiranga kasimu emisana buli kadde tokyakamukubira kwegamba embeera eyo gyewamuteekangamu buli kaseera wagivaako kati n'olwekyo omukyala abeera ajja kubula obwagazi bulungi nnyo kati mugezeeko balaga ebintu ebirungi ebyo ebisobola okukuuma emitima gyabwe nga gibaagala abakyala be mulaba abo kino kibabuliramu abaami abakyala emitima gyabwe gyakaluba otuuka ewaka ng'akulaba takyakutegeera kwegamba nga takyalina kyakunyumirwamu okujjako jjasi okubeera bubeezi butatta bufumbo nakuuma baana naye ng'abakyala emitima gyabwe gyakaluba olw'ensonga nti abaami ebyo bye mulaga abakyala tebikyabanyumira tebanyumirwa tebafuna bufumbo butuufu tebafuna ebyo bye balina kufuna mu bufumbo obutuufu obwo bw'omu kisenge kyengezaako bategeeza tebakyanyumirwa temukyafaayo kubalaga ebyo bye balina okufuna bye balina okunyumirwa kati n'olwekyo abaami mugezeeko okukwata obulungi abakyala abo mubalabirire mubalage laavu entuufu mubawe obudde kijja kuba kirungi nnyo naddala mu kisenge mubawe obudde bwo mu kisenge nga buwerera ddala tomupapira topapa mubuuze akuddemu mubuuze kiki tuba tukola olwaleero omukyala oyo ajja kuddamu kuba naye akimanyi alina byabeera ayagala omukole okitegeera bulungi nnyo kati n'olwekyo mubuuze bakyala bammwe nti olwaleero tukole tutya tukyuseemu ki okitegeera kwegamba omukyala oyo ajja kuba akubuulira mutambuze bulungi obufumbo nga tewali kwegamba yekkaanya munne bwekityo bwe kiri osobola okumbuuza mwebyo bye twogedde bwekityo bwe kiri whatsapp yange eri 0778734 yeyo whatsapp namba yange tujja kwogera tewali buzibu naddala ebyo ebisinga obbasoomooza mu bufumbo naddala mu kisenge ebisinga obbasoomooza nja kubambaddamu bulungi nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala like nga video mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba